mu mwezi gwa January omwaka guno nafuna okusomozebwa kulala kubanga nali kufeya hotel nga tulina meeting bwe nava mu meeting nga ngenda kuyira mu motoka yange okunzizayo ngo meeting ewedde nabeera blind amaaso negazibikira ddala completely nga siyinza kulaba ate kyatwala ndowooza daakika ng'emu oba bbiri nga kwegamba nenzibira ddala amaaso complete blindness. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kinkola bulungi olunaku olwaleero neegatiddwako omu kuba senior citizens mu ggwanga lino ate nga y'omu kwabo b'otasobola kubuusa maaso bw'oba oyogera ku kigambo ky'ebyobulimi oba agriculture nga ffenna bwe tukigandawaza bwe tutya okutwaliza wamu. Ye Professor Nira Zerubbaberi gye buvuddeko awo nawulira nti watuuka n'oziba ne ku maaso. Munnayuganda kyatayinza kukkiriza nti oyinza okuziba ate n'oddamu n'otunula n'olaba. Biseeko mu mbeera eyo. Kwegamba nti emyaka gino ebiri egiise emyaka gya COVID gino era nga nkyali ne mu parliament omwaka oguyise kubanga nava mu parliament ekisanja kyange kyokubiri kyagwawo mu mwezi gwa May oba June mu mwaka gwa 2021 naye nga ekiseera kyange tena kuggwawo nafuna pneumonia yankwata mu mu February awo omwaka gwa 2021 naye nkaza okumala ekiseera era mu kiseera ekyo nembanga nafuna kwegamba nti challenge y'amaanyi okusomozebwa kw'amaanyi kubanga mikwano gyange abasinga obungi era bakwatibwa ekiseera kyekimu bo ne bakwatibwa COVID nga omugenzi Kisamba Mugerwa twakwatulwa wamu ne babe Professor Mukibi bona mikwano gyange ne bagenda n'abalala naye Mukama yasobola okunyamba nemala ekiseera kingi nnyo okuganda ndi mu ddwaliro era abasawo bange mu Platinum Hospital bankolako nnyo ekiyitiridde era njagala n'okwebaza gavumenti okulaba nti obuyambi obumbu yampaako obwasobola kumpisa mu kizibu ekyo naye nafuna okusomozebwa kw'amaanyi kubanga kyantwalira kumpi emyezi kumpi nga 8 oba 9 okuddayo kubanga ndi mu mbeera eyinza okubanga muli yeemalirira naye ate nenfuna okusomozebwa kulala kubanga mpozi kyeneerabiddeyo kiri nti bwe nava mu parliament natandika okukolera ekkanisa ya Uganda okuva mu July nga maze okuva mu parliament. His Grace Archbishop w'ekkanisa ya Uganda, the Church of Uganda, yanonda kwegamba ndembera appointed nga nze advisor we ku by'obulimi n'okutwaliramu enkulaakulana ey'ekkanisa ya Uganda era ne mu kiseera kino wetwogerera ndi omu kuba advisors aba Archbishop of the Church of Uganda kubanga appointment giyampa yali ya myaka 3 era na omugenzi Kisamba Mugerwa yali omukwabo yali alondeddwa nganze ne wabeerawo honorable Victoria Sectoreko ne wabeerawo ne honorable Nankabirwa kwegamba tiimu yaffe nga tulina okuyamba Church of Uganda kati mu kusomoozebwa okwo nga maze okulwala kwegamba nti nemba nga nfunyemu olungubanguba naddayo n'entandika okukola enamirembe naye mu mwezi gwa January omwaka guno nafuna okusomozebwa kulala kubanga nali kufeya hotel nga tulina meeting bwe nava mu meeting nga ngenda kuyira mu motoka
motoka yange okunzizayo ngo meeting ewedde nabeera blind amaaso ne gazibikira ddala completely nga siyinza kulaba ate kyatwala ndowooza daakika ng'emu oba bbiri nga kwegamba nenzibira ddala amaaso complete blindness. Kati nga sina kyakukola abasawo bange omusawo wange omukulu bamuyita in fact Dr. Senyonjo nina ne muwala wange naye Dr. kati ali Malawi ne bakola enteekateeka ey'amangu okutegera kiki ekyaliwo ate ne mutabani wange gwe nalina bamuyita Paulo Kabasa naye najja mangu okwetegereza naye okutwalira wamu kwegamba nti ekiseera kinabala nga sinza nakutegeera ekiriwo ba doctors waliwo team gye bateekamu mangu okwetegereza oba bantwala ebweru oba bajja kukikolera wano. Tiimu eyo yakulirwa Dr. Senyonjo, my personal doctor. Kati Dr. Senyonjo n'ateekawo in fact Professor Mwaka ne bateekawo ne Dr. Otiti bamuyita Dr. Juliet Otiti yakulira ekitongole ekyamaaso e Mulago ne bateekawo ne Dr. Mulala akola ku ebyomusaayi abeera Mengo. Tiimu eyo neyeekennenya okwetegereza nalaba nti obuzibu bayinza okubukolerako wano. Kati tiimu eyo neekulirwa Dr. Juliet Otiti kubanga yali mukugu okusinga. Kati consultant we n'abeera Dr. Mwaka. Era okuva mu kiseera ekyo basobola okulaba obuzibu bwe nayitamu oluvannyuma lw'emyezi 2 nga bakoze initial treatment natandika okulaba ekitangaala nate mu myezi 2 nga seraba complete nga ndi blind. Era oluvannyuma lw'emyezi 2 nentandika okulaba ekitangaala kitono nnyo nga siyinza nakusoma, siyinza nakuwandiika, siyinza nakusayininga empapula naki. Nentandika mpolampola ogenda nga anongoka. Okuva mu kiseera ekyo n'okutuusa kati wabaddewo enkyuka nnene nnyo kubanga nga bw'olaba kati nyinza okusayininga empapula zange, nyinza n'okuwandiika. Exactly, nsobola n'okulaba abantu ne mbategeera. Naye kyanzijukiza ekintu kimu kubanga mu nsi waliwo okwegamba nti oba mu Luganda tukiyita tutya miracle. Kwegamba nti miracle zibeerawo. Era ffe mu ddiini ey'Abakristaayo tujjukira mu Bayibuli Pawulo oba Sawulo bwe yali agenda mu Taruso yafa amaaso completely kubanga yali awalana nnyo ba Christians ng'agenda kubakwata. Kati ffe bwe twalowooza nti yafa amaaso yali miracle, nange miracle yo gyempiseemu era kwe kusoomozebwa okwo okuliwo. Naye nga bw'ondaba kati nzizeyo okubeera mbooko. Kati oli mbooko ddala. Ekifaananyi era omuntu ayinza okwebuuza ekifaananyi bukedde nga tokyalaba ddala ate n'oddamu n'olaba. Weewale nnyo. Kati okutwalira wamu kinsanyusiza okulaba nga musobodde okujja okutunoonyereza abamu ku ffe abali ku myaka gino kubanga emyaka okuva lwe twatwala obwetwaze wayiseewo ebintu bingi ate ne wabeerawo ne developments nyingi mu byobulimi, mu nkulaakulana nga industries, mu makolero awamu ne mu politics. N'olwekyo kirungi nnyo okumpa omukisa guno okubanga nsobola kwogera n'abantu abampuliriza mu kiseera kino ate n'okuwa history ng'eyo nga bwebadde. Weebale nnyo okumpa omukisa ogwo. Weewaawo njagala kutandikira ku nsonga nti we twafunira obwetwaze gwe walina emyaka emeka waliwo oli? We twafunira obwetwaze mu mwaka gwa 62 nalina emyaka 22 era tebwansanga kuno. Nali mu Bungereza kubanga nagenda mu Bungereza nga omwaka gwa 61 mu mwezi gwa Septemba. N'olwekyo obwetwaze tebwansanga kuno kyokka mu mwaka gwe nagenderamu abazungu baali bateeseteese okutuwa obwetwaze nga tusookera ku kintu kye bayita self government. Self government kwegamba nti abazungu baali bakikoze nti bwe mbanga mugenda okufuna obwetwaze
baba n'okuweereza ekiseera eky'okweteekateeka okwetwala okwefuga kati balondanga chief minister nga chief minister oyo yajja kukola enteekateeka ya enteekateeka ne planning ya obwetwaze nga bugenda kubeerawo kati mwaka gwa 61 mu Lancaster House waliyo mu Bungereza waliyo meetings zali nyingi era waliwo conference eyo gebayitanga Lancaster Conference eyaliwo okuteekateeka obwetwaze bwali bugenda kubeerawo era ne balonda ne chief minister mu kiseera yali yalondebwa yali omugenzi Benedicto Kiwanuka era nabeera chief minister eyasooka mu bwetwaze obwo kati omwaka gumu nga guyiseewo olwo mwaka gwa 62 enteekateeka chief minister oyo Benedicto Kiwanuka gye yaweereza nebanga etutuusiza ku final preparations eza independence mwaka gwa 62. nja kutuukayo eyo twongere okutunuulira omuntu yandiyagadde okusooka okumanya bw'aba ategedde nti ddala wetwafunira obwetwaze walina emyaka 22. Yes. Omuntu yandiyagadde okusooka okwagala okumanya Professor Zerubbaberi gwe twogera naye yani kati Professor Nyirono gwe mwogera naye nazaalibwe Masindi ndi musajja Munyoro nafiirwa bakadde bange nga nkyali muto kati bakadde bange bano baafwa ne bandeka mu mikono egy'omulangira Serubugo Kanaakulya musajja muganda w'Essingo yankuza okuva ku myaka 17 kati nazaalibwe Masindi ku kyalo bakiyita Kiema era kati kiri municipality y'e Masindi nensomera mu kasomero akasooka bakayitanga Kamurasi Primary School oba Kikwanana Primary School eyafuuka Kamurasi Primary School nensoma junior secondary mu Kabalega Junior Secondary School mu kiseera kye twasomeranga emyaka 3 mu junior secondary tekyali nga kino kyemuliko kati bwe twasomanga emyaka 3 olwo n'ogenda mu senior secondary we twamalanga emyaka emirala 3 n'olyoka ogenda ku Cambridge School Certificate kati gye muyita O level eventually n'ogenda mu higher Cambridge School Certificate kati eriwo nga advanced level certificate mwalinga Cambridge fwe twali mu Cambridge School Certificate ate nze eyange olw'okuba nti bwe navuye Masindi nga nzize wano nayingira mu training mu agricultural research mu kiseera ekyo ekitongole kya agriculture oba kitwandiyise Minister of Agriculture yalina ebitongole nga 2 oba 3 ekitongole waliwo ekitongole kye bayitanga division oba Department of Agricultural Research bo basomesanga abantu baavwe kati nze nayingira nga ndi trainee owa agricultural assistant trainee nemala emyaka 3 nga ndi ku training eyo naye mu kiseera ekyo kyennyini we nali mu training nafuna omukisa ogwa sandwich course nemba nga ngenda mu Kyambogo Technical Institute nga tusoma science laboratory part 1. It was science laboratory training part 1. Kati nga etuteekateeka okulaba nti bwe tubanga tumaze okuyitamu okubeera agricultural assistant research nga tukozesa ne laboratories skills za laboratories zijja kuba zitya kati ekyomukisa nga maze training yange mwaka gwa 6 nasobola okufuna omukisa ogwogenda mu Bungereza ogenda okusoma Sit and Guilds of London Institute mu science laboratory technology era nemala emyaka egiwera kumpi ng'ena nga ndi ku omusomo ogwo gwa science laboratory technology era mu kiseera ekyo nemanga nsomye science laboratory technology ne medical laboratory technology nga bigatidde wamu kati oluvannyuma olw'ekiseera ekyo kwe kudda ate nenjoyininga gye nali kubanga naali already mu service nenkoma omwaka gwa 64 okubanga ndi full science laboratory technician ne bansindika Serere
Soroti Serere Research Station when atandikira emirimu gyange nga senior person kati kwega nti twavanga mu junior grade eyali getwandiise abaddugavu abali bali support staff nga bali mu e-scale n'ogenda oluvannyuma kati abantu abalina degrees oba balinako diplomas mu kiseera abasinga obungi nga baali bazungu nga tunaba okufuna obwetwaze bo baali mu scale eya A, scale ya B ne scale ya C. Scale ya A abo balina amadigrees bulungi nnyo. Scale ya B nabo balina amadigrees kyokka nga ate bo tebali senior okwenkanankana bali ate abaali mu scale C abo betwandiise kagamba nti abalina national diplomas kyokka abasinga obungi nga bazungu. Twalina baddugavu batono nnyo abali mu scale C nga bo abo mu baddugavu nali manyi benasobola okujjukira mangu bebo abaali bayise Makerere ne bafuna diploma mu agriculture abo babeera nga mu scale C nga baddugavu naye nga basinga obungi bazungu. So Professor, omuntu ayinza okubuuza nti okomawo wano ng'omaze okusoma ebyo byonna kiki eggwanga kyeriyinza okwenyumirizaamu naddala mu science oyo gwe wasoma naddala mu kigambo kino eky'ebyobulimi? Nalina omukisa nze ku bwange era nakati nkyalina mukisa mungi kubanga bwe najja nga maze okuqualifyinga nga laboratory technician nga na sit and guild kiseera kyekimu nga na diploma mu science and technology ate nga bamaze n'okumpa ekitiibwa kya member of the Royal Society of Health mu Bungereza. Ani akikuwa ekyo? Ekyo ekitiibwa kwega nti bwe twamalanga okusoma ng'omaze okuyita bya science laboratory technology nga omaze n'okugenda mu sit and guild's final certificate twabeeranga qualified okuba members of the Royal Society of Health. Ate ekiseera kyekimu nga tubeera members of the associate members of Science and Technology Institute. Kati certified accountants nga exactly kwegamba nti nga bino ebitiibwa bikurecognizing okuba nti olina skills osobola okukola abantu practically kwegamba nti ofunye knowledge eri academic naye olwokuba nti ofunye ne skills ezeyongerako kati nga bakuwa ebitiibwa ebyo. So bodda wano kiki fe kye tuyinza okwenyumirizaamu? Kati mu kiseera ekyo nakolera esserere era bwe nali esserere nakola n'abazungu mulike nenyumirizaamu nti abazungu be nakola nabo bampa omukisa ogw'okweyongera mu maaso era newankubadde naali laboratory technician naye baalabanga namu obukujukuju obwamangu ne banzikiriza okutandika okukola research newankubadde naali laboratory technician era olupapula lwange olusookera ddala publication gye nakola nagikolesere nga nkyali laboratory technician olw'okuba nti baali bampadde omukisa ogw'okusoma okwetegereza ebiwuka ebyali bisaanyawo pamba naye ng'ate birina abalabe baabyo betwandiise predators era olupapula olwasookera lunawandika mu kiseera ekyo lwasanyusa nnyo bakama bange era ne bansemba okuddayo okukola diguri esooka mu America nga eri mu kuyiga entomology oba science y'ebiwuka. Yes. So noyiga ku biwuka? Kati olwokuba nti naali nkuguse mu science laboratory technology ne medical laboratory technology nga ndi mu Bungereza kati bampa omukisa ngende nfune diguri esooka nga eri mu entomology oba mu insect science era ne bansindika genda mu America Ab'Amerika nga bampadde scholarship Fulbright scholarship okugenda okukola my first degree era bampereza omukisa gw'okusoma emyaka 4 nfune degree eyo kubanga degree esooka mu America bagisomera emyaka 4 naye ekyomukisa nze degree yange nagifuna mu mwaka gumu n'emyezi 7.
mu kifo ky'emyaka 4. lwaki ekyo kyajja bwe kiti ndowooza okusooka kyali mukisa, ekyokubiri ndowooza nali bright, ekyokusatu nateekamu amaanyi kubanga nakolanga almost oba nandigise course zine zebakukiza okukola, oyinza okweyongera mu course endala gwe nova nti okola double the amount of work. Naye ate ekirala ekyasinga nnyo kunnyamba, courses ze nakola oba omusomo gwe nakola gwa science labo technology gwali gukwatagana n'ebintu ebingi ebyali bikwata ku diguri gye nali ngenda okusoma, n'olwekyo ne wabeerawo subjects ezimu ezaali waived kubanga naali maze okuzikavaringa nga nsoma science labo technology. Kati nekikendeeza kwega nti ekiseera kinandibadde nga nkolera diguri yange. Atobo mulungi profesa gwe tuli naye oyinza okuwulira obuwulizi profesa naye abaddeko mu gavumenti eno nga minista omubeezi ow'ebyobulimi ate era omubeezi owa fisheries. Si bwe kiri profesa? Kituufu. Weewaawo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale profesa njagala tugende ku nsonga ku myaka 6 nga twefuze n'ensonga y'ebyobulimi. Ebyobulimi generally mu kulaba okuko bitambudde bitya emyaka gino 6? Ebyobulimi mu myaka gino 6 ey'obwetwaze nze kubange nandigambye engeri gyenkirabamu tulinamu okusoomozebwa kwa maanyi kubanga standard y'ebyobulimi gye twaliko nga tugenda mu bwetwaze tekyuse nnyo nga bwe yandibadde. Mpozi tuyinza okugamba nti embeera conditions ezibaddewo ne zaaliwo mu kiseera ekyo za njawulo. Katugambe ekyokulabirako bwe twali nga tugenda kutwala obwetwaze, ekitongole ky'ebyobulimi kyalinamu agricultural research gye nagambye nze gye nayingiramu egeze ng'ekyukakyuka okutuusa kati mu kiseera kino lwefuuse kye tuyita National Agricultural Research Organization NARO. Ate nga NARO eyo gye tugamba kye kimu ku bitongole muli bye neetabamu okwestablishinga kubanga mwaka gwa 82 nali nkolera World Bank nga ndi mu Netherlands ne tusalawo okwestablishinga kuganti nga twategeera nti research ebeera system tebeera institution. Olwokuba nti ebeera system nebeeramu researchers oba abakugu bali mu university, abalala ne baba nga bali mu industry, abalala nga bali mu government, abalala nga beekozesa bokka, ate ne kwegamba ne international community naye nga mweri. Kati ekyo ne kimeeka system kye twava tugamba nti in fact institution coordinating kwegamba nti ebitongole ebyo byonna ebikolerawo mu research, institution eyo ebeere nga bagiyita National Agricultural Research Organization kubanga ye coordinating ebintu byonna eyo yengeri NARO yasobola okujjamu. Kati nga tulina okutwala obwetwaze wali ekitongole ekirala nga wali ekitongole kibayitanga kya Agriculture Extension Service na kati kikyaliwo betuyita mu Luganda abalimisa kwegamba nti abalimisa ababeera mu districts. Kati amagezi ge baweereza bali be bayigiriza gavanga mu research nga link eyo connection eri wakati wa research ne extension bali abayigiriza nga amagezi gano gabajja mu research bano bumala okukola ebyobukugu ne barecommendinga okulaba technology ki eyetaagise bweru mu balimi ne bagibaweereza. Kati bali ne bagitwala buli mwaka wabeerangawo kye bayita experimental committee meeting. Kati nga experimental committee meeting yaleetanga bonna abali mu agriculture
abakola abakugu nabo kwegamba nti abalina obuvunanyizibwa kwegamba mu bifo byawaggulu mu ebyobuyigirize nga bukalasa mu kiseera ekyo nga wavayo abantu mu arapai yasomesanga agriculture mu byobulimi Makerere abantu abo bonna nga bajja wamu nga batuula n'aba agriculture research nga batuula n'abali abo extension service bonna nga bakiziganya nti bukugu ki obwejja kujja kwetaagisa okuyigiriza abantu mu byobulimi kati kwegamba nti ng'ekintu ekigenda eri nga kiri coordinated kati mu kiseera kino kwegamba nti arrangement eyo tekyali yamaanyi nga bwe yali era amagezi agasinga obungi agandibadde mu university kubanga abantu abakugu ab'amagezi abasinga obungi babeera mu university bali aba professors bayigiriza abaana naye ate abaana bebayigiriza bakola research nga tebana kufuna madigurizi gaabwe amalala nga degree ya Master of Science oba olina okukola research bw'oba oyagala kukola PhD oba olina okukola research kati amagezi agaveri gabeera mangi nnyo mu university naye nga kyetaagisa okubeera ng'olina system egenda okujja amagezi ago n'ogalinkinga nabala abayigiriza ebyobulimi kati linki eyo yali yamaanyi nnyo mu kiseera ekyo yagenda ng'esebengera mu kiseera kino sirowooza nti yamaanyi nnyo okwenkanankana nga bwe yali era bwe nali nga nkyakulira the Uganda National Council for Science and Technology waliwo program gye twateekawo elinkinga university ne industry ng'ekigendererwa amagezi gano aga research mu industry gayambe amagezi gali mu university gayambe gagende mu industries ngezo kati okuva mu myaka giri gye twafuna mu weetwaze n'okutuusa mu kiseera kino wabadde okwegamba nti okusoomoozebwa okulaba nga system gye tulina ebeere strong enough ng'esobola okulaba nga amagezi agava mu research gabeera linked mu application naye ng'ekyo tekiriiwo so ekyo kikyali kusoomoozebwa kw'amaanyi kwegamba nti abantu bakola ebintu mu isolation ate ekisinga obungi kyenandiyise nti kyonoonye n'ebintu okusinga kati abantu twemalidde nnyo mu politics kozi politics luli twagambanga tutya mu Luganda ebyobufuzi kubanga jjukira mu programu zaffe naawe twabeeranga nazo kati abantu beemalidde nnyo mu byobufuzi ne beerabira kwegamba nti ebyobufuzi byokka newankubadde bibeera mu buli kitundu tebiyinza okukuza ggwanga nga technical experts nga tebali taken aboard kati bw'otunuulira ebyobufuzi bitututte nnyo omwana ava mu ssomero mu primary nga primary 1 nti agenda kwesemba bamulonde omwana ali mu primary 6 era agenda mu campaign bamulonde naye abeere chairman kati omwana ono mu kifo kiyandibadde nga amaanyi agateeka nnyo n'asoma n'ategeera nti bwe ngenda mu arts nenfuna degree mu arts nensoma okwetegereza behavior y'abantu kiyamba kitya enkulaakulana kati ye n'alowooza nti bwagenda mu politics kiri kimuyamba kufuna sente so si ngeri kijayinza okuza eggwanga n'olwekyo ebintu by'obufuzi biyingiridde nnyo development kati development neba ng'esebengerera at the cost ebyobufuzi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.